offices edindi eda police diretera abantu andi okuba nti bwe tunajja ku police obwenkanya ezira katukyekolere ku beene internally obolikwe kuba mumira mu kitongole kyemu ebigambo ebyo byogerwa nti poliisi engeri gyegemamu ebintu edibaga emisango oluisi feero dibula obeera muki nga CRO ekintu ekyo bwekibanga kiriwo kivumirirwa kuba ti kirungi omuntu wabanga afunye obukosefu yaleeta omusango gwe ku poliisi mwakola kino nakire mwaorganizinga mwafuna obudulizi then oluvannyuma mwabuzaawo efayiro but in most cases weyagaana nti n'efayiro gye bakoba mbudibuze gibanga tidibuze. You know, for us police we don't work in isolation. Wetubanga tukoze ku nsonga tulina abakama baife like for instance DPP's office tulina okuba twalire fayiro balingiriramu obudulizi bwe tuli kukoba nti tusolozeiza bumala okutwala omuntu ono mu kooti oba so weyagaana nti oluusi sometimes efayiro eba ekaaliere aye ono ng'atandika kukoba nti ki efayiro yange bagibuziza ndi kunonyanga fayiro teboneka enkola oti neyo in most cases ebanga tinungi kiba ti kituufu ate abantu baife tubabakubiriza nti wabanga otwaire omusango ku poliisi walipotinga nti bandibyeko embuzi yange MBD oba n'ekintu ekindi gezaako kuboneka nti okola kyotambulira walala ne poliisi mu ngeri y'okunoonya obudulizi twala abadulizi bakole kibona bateye statements. In most cases abantu baife abasinga ye kasita olumala okulipotinga ng'akoba nti ebyange bikoze eki ebyange biweire tafaayo okujja okulondolola omusango gwabwe ne gutambula gutya nowe babanga bakobye nti tuli kujja kubulira omusango omukooti ebiseera ebisinga obungi abantu tebakoba abadulizi baibwe okujja okuwaako ki obudulizi so weyagaana nti ebintu sometimes tebitambwire bulungi batandika okuba nti poliisi tetufaako so tusaba abantu baife babenga bakoleranga walala you make a follow up okumusonga gwo obone gutambwire gutya. Okay. Yes.